Gedde n'obuyiiya obufumbisa oyiro omukadde ne butto mu kaweefube k'okutaasa obutonde bw'ensi. Amasavu gonna kagabe gante nago gasobolera ddala okufumba. Kati gwe walufula sembera haji kamwada mu lufula sembera naawe mukatuliki baagala nnyo okulunda kamagulu mampi kabasanyusa baakagala nnyo naye kati naku zino abantu tebakyagala bigodo. Ebigodo ebyo nabyo osobola okugyamu amafuta n'osobola okufumba wamu n'okutambuza obulamu. Jjukira energy yeyimirizaawo ensi, awatali maanyi abantu tebasobola kugenda mu maaso. Amasavu gano gasaanuse ng'okozesa enkola ey'okufumba eya bulijjo. Butto gwe gakola yalimu ekyama. Kateekemu wano gateekemu masavu gateekemu masavu. Tuli mu kukola maanyi oba energy. Masavu gateeke wano olumala obikkeko gasaanuukire ddala. Kati ekiddako katukebere ku masavu gaffe oba gasaanuuse. Gasaanuukidde ddala. Gasaanuuse gera gakyasaanuuka. Allah. Kati ekiddako kangagyeko amasavu gano gateeke wansi gawole mpola mpola gawole. Kati ono butto gwenjije mu masavu kati ekyokola ng'ogasengejja beautiful, kintu kiyitirivu nnyo kisanyusa kiwa essuubi kizzaamu amaanyi. Yoyo commissioner wa science omukenkufu Nyanzi ekintu yakikuttemu yali mu bavuga mu mbeera eyo. Kati kyekiddako kati amasavu gano g'osengezze ng'ogateeka wano mu kyuma kyaffe wa mu ttanka. N'olwekyo nga tumaze okusumulula wano amasavu gaffe agasaanuuse ag'ebisolo nga maze ogasaanuusa wano kati era gayiikamu bwe gati gava mu ttaka bwe gayiikamu bwe gatiyingira. Kati ekiddako okukoleeza kyekyo kyennyini nga okoleeza sisitimu egenda kwaka tube nga tukozesa amasavu okufumba. Lwaki muli emmere embisi? Lwaki mubeera awo ne mwevuma ensi? Kintu bwe kiti bwe kitambula. N'olwekyo kati wano nga ngikumye ebeera bwetyo ebanga enkuuza mweze mufumbisa ewaka efulemu ebeera nanoluminasi enyooka naye oluteekako oxygen pump nga nkozesa patule. Ate n'ojjukira oxygen pump togikuwerako ng'omuliro gutereera. Beautiful. Omuliro gweyina gwa purgatory katekeko olusaniya tekeko kokipisi ulabe nti ekola abafumbi b'amawowoolo. Allah enekolera ddala bulungi nnyo ab'amawowoolo. Laba sigiri esefulya bwetabuse omukenkufu ali mu ffumbiro uli afumbe. Jjajja mawowoolo wano osobola okufumba ttani olunaku lulamba si ku muliro guno. Nkomye wano biostove mugisanga ku Prof Bio Research Wikotorio Mall wogisanga. Bye bye.